Amanya gange nze Monica era njagala okukubuulira ku lunaku lwe nakitegeera nti omuntu agezaako okummalawo ye muntu y'omu gwe nali nsabira emikisa buli ku makya. Nze ne Amina twali ba mukwano okuva mu siniya. Twagabananga buli kimu, ekyemisana ekyapakingibwanga, ebyama emabega w'ebitabo. Obulamu bwe bwatusika mu makubo ag'enjawulo nga tuvudde ku ssomero, twaddamu ne tusisinkana. Ekyo omukwano gwa Namaddala kye gukola, gusimattuka olugendo. Fembi bwe twatuukira abakyala ab'emyaka 30, Amina yali azimbye obulamu obwali bufaanana ng'ekirooto ekiwandiikiddwa mu inki ya zaabu. Bakarimu yali musuubuzi, Ssekika ekivuga emmotoka ya Ipsam ey'omulembe ne yeeyita omusuubuzi. Wabula omusajja ono yalina ebintu. Ekika ky'omusajja agenda e Bulaaya ku wiikendi n'akomawo n'ebirabo by'aguze nga takebedde bbeeyi yaabyo. Karimu yali musajja mulungi, ow'ekitiibwa, ow'ekisa. Amina yalina omulimu mu kampani emanyiddwa ennyo mu kibuga eya Kona Investment Company. Era buli ku makya yayingiranga ekizimbe ekyo, abantu baali bamumanyi era nga bamuwa ekitiibwa. Yalina amaka malungi ennyo, emmotoka, vacations. Abaana baabwe baali bagendanga mu masomero amalungi aga international. Amina yalina buli kimu. Era nze nalina kitono, omulimu omutono naye nga gwa kitiibwa, omuzigo omutono naye nga gwa kitiibwa. Nali nezimba mpola engeri omuntu gye yeezimbamu nga talina makubo mampi ga kuyitamu, era ekyo tekiswaza. Obulamu bwange tebwali bwa mulembe, naye omutima gwange gwali mujjuvu. Era buli Amina lwe yafunanga ekipya, buli lwe yaŋŋambanga amawulire amalungi, nawuliranga essanyu erya Namaddala nga lirinnya mu kifuba. Si essanyu ery'okweyisaako, wabula ekika ky'essanyu ekituufu. Amina, emmotoka empya, nsanyuse nnyo, kwenyumirizaamu nnyo. Buli mulundi nali ntegeeza buli kigambo. Sattunuulirangako Amina by'alina ne mpulira ekintu kyonna ekikaawa oba obubi. Nali nsobola ntya, yali mukwano gwange. Obuwanguzi bwe bwali bwange okujaguza. Emikisa gye yafuna gyali bukakafu nti ebintu ebirungi byali bisoboka. Nga bwe bimutuuseeko olunaku olumu nange binansanga. Bwe ntyo nze bwe nali ntegeera omukwano. Naye saategeera byali bigenda mu maaso mu mutima gwa Amina. Kubanga kyatandika n'ebintu ebitonotono. Ekika ky'ebintu by'olaba naye ggwe ne weematiza nti olowooza bulowooza. Olunaku lwe nafuna promotion ntono ku mulimu, nasooka kubira Amina. Ekyo ky'okola okubira omuntu wo. Yakwata essimu era n'enkiwulira. Si mu bigambo bye, wabula wakati waabyo. Yasiriikirira okumala ekitundu kya sekonda, awo n'alyoka nziramu. Ekyo kirungi Monica, ekyo kirungi nnyo. Teyagambako wadde nsanyuse oba mbadde manyi nti osobola okukikola oba tujaguze, nedda, wabula yaŋŋamba ekyo kirungi nnyo. Neegamba nti osanga yali bize, osanga mukoowu. Era bwe ntyo essimu nagiggyako ne neefumbira akamere kange akatono era ne neebaza Katonda mu kasirise. Wabula lumu nayogerako naye nti ndi mu kutereka ssente nsobole okugula ettaka, akapoloti akatono ebweru w'ekibuga. Tewali kintu kyonna kiruniikiriza, yali ntandikwa. Ekintu nange kye nsobola okuyimirirako n'ensinzira n'eŋŋamba nti nange ninaawo ekintu ekyange. Amina yantunuulira n'anywa juyisi w'empola, awo n'aŋŋamba nti, Monica, n'omusaala gwo ekyo kijja kukutwalira emirembe gyonna. Lumu mukwano gwaffe Judith yaŋŋamba nti Amina abadde agamba abantu nti mukwatirwa obujja. Tindi kika kya mukwano
alina obuggya ku balala. Nzijukira nga Judith aŋŋamba bino. Obuggya nze ku Amina nali sisobola kukitegeera kuba sivuganyangako na Amina, tekinzijirangako wadde. Twali tetudduka mpaka ze zimu, tetwali wadde na ku luguudo lumu. Nali mbeera mu bulamu bwange obwangu, obulamu bwange obutono, obusirifu obwannamaddala. Naye eri Amina okubeerawo kwange kwali kufuuse akabi. Era bino bye nali simanyi mu kiseera ekyo, naye kati ntegedde. Amina yali mukazi alina buli kimu, naye munda yalina ekiwundu nga tewali na kimu ku bintu ebyo byali kisobola kumujjuza. Yalina obuggya, si ku ebyo abalala bye balina, wabula obuggya mu ngeri esinga obuziba ey'akabi. Yali tasobola kugumira kirowoozo kya muntu mulala kusituka wadde n'akatono. Wadde mukwano gwe nze Monica gwe yali amanyi okumala emyaka 20. Era kikino ekitundu ekyantwalira ekiseera ekiwanvu ennyo okutegeera. Amina yakitwala nti olw'okuba yali awulira obuggya buli muntu amwetoolodde naye yalina okubuwulira. Yali tasobola kulowooza ku mutima mujjuvu nga teguvuganyizza, kubanga omutima gwe si bwe gwali gukola. Bw'atyo bwe yateebereza, yatwala buli kimu ekiddugavu ekyali kibeera munda mu ye n'akiteeka ku nze. Yeegamba n'oluvannyuma n'ategeeza abalala nti Monica yalina obuggya. Ti Monica yali tayagala birungi gy'ali. Oyo Monica yamwenya n'amannyo naye ng'ayagaliza obubi n'omwoyo gwe. Yannumiriza ekintu kyennyini ye kye yali alinako omusango. Era nze bwe ntyo natambula n'omutima omuyonjo, saasobola kwewozaako ku musango gwe nali sizizza. Natandika okwetegereza engeri Amina gye yeeyisangamu buli we waabangawo ekirungi ekituuse ku nze. Bwe namaliriza okugula ettaka, poloti entono ebweru w'ekibuga gye yagamba nti ejja kutwala emirembe gyonna, teyankubira ssimu. Bwe namuweereza ekifaananyi kyange ku ssimu nga nnyimiridde ku ttaka lyange, yanziramu ne emoji emu ey'omutima yokka. Nze namukubira enduulu nga Karimu amugulidde ennyumba eyo, nakaba amaziga ag'essanyu ku mbaga ye. Bingi bye nakola nga n'ebimu ensi tesaana kubimanya. Naye Amina teyasobola kufuna ssente sseemu ku poloti yange. Awo we wava obulimba obwali katono bumenye buli kimu. Amina yagamba Karimu bba nti mbadde njogera bubi ku bufumbo bwabwe. Era bw'atyo Karimu yankubira essimu n'antegeeza butereevu nti Monica, lekerawo okunona obufumbo bwaffe. Natuula n'essimu mu ngalo okumala ebbanga, si lwakuba nti nali nnyiize, naye olw'okuba nali munakuwavu. Nali ndi mwesigwa eri omukwano ogutali mwesigwa gye ndi. Saalwanyisa Amina, enneeyisa ye saagiweereza ku mpewo. Saakuŋŋaanya gye wadde okusiiga erinnya lye mu bitoomi. Nakkiriza n'enzira emabega. Mu kasirise, engeri gy'oggalawo oluggi lw'omanyi nti luno lulina okusigala nga luggaddwa. Era bwe yakiraba amasimu gange bwe gakendeera ate nga n'okubeerawo kwange kukendedde, bw'atyo yankubira essimu n'aŋŋamba nti Monica, lwaki onneewala, nakola ki? Era ne mugamba mu mpola naye mu ngeri etegeerekeka nti Amina, sirowooza nti omukwano guno gukyali mulungi eri omu ku ffe. Yasirika awo n'aŋŋamba nti bulijjo obadde onkwatira obuggya. Era awo ne nkitegeera yali tagenda kukiraba. Ekiwundu ekyali munda mu ye kyali kizito nnyo nga tekisobola kumulaga mazima. Obuggya bwali bumuzibye amaaso, okuteebereza kwali kufuuse ekintu kye ekituufu. Mu mboozi ye bulijjo nze nali omubi, era nga tewali kye nali nsobola kukola ku mboozi gye yali yeenyumya. Bwe ntyo namuleka n'agenda. Era waliwo ekyewuunyisa ekyaliwo bwe nakikola.
Ettaka lyange polote entono gye yasekerera natandika okugizimbako oluvannyuma lw'emyezi 6 mu mpola, toffaali ku toffaali. Omulimu gwange gwatereera, omutima gwange gwafuuka omutangaavu, emirembe gyasenguka ne giyingira mu bifo okweraliikirira mwe kwali. Kiringa omukwano ogwali ekintu ekisirifu ekinkamula. Nalowooza nti mpaayo omukwano wabula salaba bungi bwe kyali kinzijjako. Bino bye njagala mutegeere, si buli mulabe nti ajja ayambadde ffeesi eyeewuunyisa. Abamu ku bo bamanyi ensekayo, abamu ku bo bamanyi erinnya lyo ery'obuto. Obujja kika kya kizikiza ekigere ennyo. Tekyerangirira, kyefuula nti kifaayo, kyogera mu kugeraageranya. Era obujja obusinga okuba obw'akabi si bwa kika ekikulumba mu lwatu, wabula kye kika ekikumwenyeza mu maaso ate nga mu kasirise kyematiza nti gwe kizibu. Amina teyali mubi, yafuna ebisago. Yali azimbye obulamu obulungi naye nga tasobola kubunyumirwa kubanga bulijjo yali abupima n'obw'omuntu omulala. Ekibanja ekitono ekya Monica kyamuleetera obutabeera bulungi. Ekyo kye kikangabwa ky'obujja, kibba essanyu lyo. Kireetera emikisa gyo okuwulira nga egitamala. Yali asobola okusigala nga mukwano gwange eyajaguza buli kintu ekimu kye yali azimbye. Ekyo yasalawo okukyonoona. Yalonda okwekengera okusinga okwesiga. Yalonda okuvuganya okusinga okubeera n'omukwano. Era yafiirwa. Kale mbagamba kino wonna w'owuliriza okuva ekiro kino. Weegendereze gw'oyita mukwano gwo. Londa mikwano gyo engeri gy'olondamu omusingi gwo, kubanga abantu bokkiriza okumpi naawe bajja kukusitula oba mu kasirise, mu mpola, mu ngolo etalabika okukuzza wansi. Amina, mpulira ali bulungi. Nkyamwagaliza ebirungi ne kati. Ekyo si bunafu, wabula emirembe. Subscribe.